Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amirat wa masjidi eno abantu abatulaba bandiyagadde okumanya kusoomozebwa ki kosiŋŋaana ng'okulembera abasiraamu kitundu kyo kino. Babulire amanya g'ekitundu n'amanya go babulire n'okusoomozebwa k'osanga. Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya gange bamta Zainub Gibta ndi Amirat ow'ettwale ery'Emasaba kusinziira ku muzigiti gwa headquarter e Bumyansi. Kusoomoza wakatera okusanga eno n'abasiraamu ebiseera ebisinga. Butuufu twetaaga okusoma twandibadde nga tusomako nga abakyala basomeka amadalasa naye obusobozi tetulina obumala. Kyokubiri twandikaza abaana babiri nga basomako eddiini naye ng'essomero tetulina eriri ku standard ey'Obusiraamu. Kyo nakyo kyakusoomozebwa tuli nakyo mu kitundu kyaffe eno essomero. Kale bw'omulanga nti singa ebeerayo abantu bonna basobola otukwatirako essomero lyaffe baba basobola otukwatirako essomero lyaffe lisobole okugenda mu maaso tube nga tusobola okusomesa abaana Obusiraamu bategere Obusiraamu bwabwe bakule nga batya Allah subhanahu wa ta'ala. Okusoomozebwa okulala twetaaga tubeereko n'abasomesa abamala. Tuyinza okubeera awo mu butuufu teekateeka emisomo oluusi ne tulaakinga abasomesa olw'embeera ezitali zimu. Olw'okuba nti ebiseera bisinga awantu we tuli awantu wala abantu abasinga batya okujja eno ensozi zibatiisa. Ebyo byonna tufunamu challenges ezifaanagana bwe zityo naye nga tubeera abasomesa abasobola okujja ne tukwatiza wamu ne tuba nga tusobola okutambuza Obusiraamu bwaffe tuba tukyaniriza era tusiima basobole okujja bakole ki batukwatireko. Kale ebintu ebifaanaganawo ebityo byo bitera otusumbuwa ebiseera ebisinga ne masigidi zennyini kuzizimba tetulina masigidi nga woolabye embeera eziriwo. Eno ye masigidi y'ettwale headquarter, eno ye headquarter naye nga oba otunulidde ku matwale amalala mu butuufu guno si gwe muzigiti kwe twandibadde nago. Kale bwetuba nga tusobola okufunayo abantu basobola otukwatirako ebintu ebifaanaganawo ebityo baba basobola otukwatirako. Allah oba oli awo Obusiraamu bwaffe ne buba nga tukutambuza bulungi nga naffe tuli mu mbeera z'okweyagaza. Ebyo bye bisinga nnyo. Kale ebyo bye tulina ennyo ennyo ebisinga otusoomooza mu ttwale lino ery'Emasaba. Yanziza nnyo.